Evelyn Love yandibadde muntu awumudde waka eyalabirirwa atanatuuka kutambula nnyo kukola ki kumuteeka mu bubadi kumuteeka mu stanti ezo kubanga dina si yanca dina we bayanca tosobola era ogwanga kamera weziri zonna zeetooloddewo n'ogwa n'ofeyitinga bujo lwaki ofeyitinga kakati omala bayita n'ofeyitinga mutogwa mu maaso ga kamera omuwadde tategeka sho ate bagaddewo leero ate dina yadde yanca kati mutugambe nti ate tusondeze sente ate tusasule amabanja g'obulango bantu bagambe tufunire Evelyn Love sente afune business waatuula omuntu wamusanga amwagala ajja kumugulako emirimu emyangu egikolebwa ng'osobola okujja ne waba mukamotoka ko bamwese ku boda naye baka naye omukasitoma wajja oba ayagala omulabako wajja nga bamuzuukusa nti munnange Evelyn Love kano kammeka bantunda ngatto oba makeup oba lipstick oba biki oba ka boutique kuba Love takyali ate kati Evelyn Love obulwadde bumulumi akyalina n'omukka oguyimba gwe talabanga bye bapanga bi fake life kati wabanga mulwadde bw'atyo asirika n'osirika alina mukka guno ayimba obuzibu tulina mu music industry abantu abo nga mbala bonna gwe obalabanga bali mu levemu obalabanga bali mu NGM obalabanga abenkana obalanga obono yasinga ku munne okusinza ku ndowoozayo gwe gye ggamba kati bo tebasobola tebakulima ntibasobola okweyagala ababiri tebasobola kweyagala tebalyeyagala nebanaga nti katulimu olulimbi babiri katukole kulabo tulya ku suwani emu neva nkugambe ne gwolya naye olaba omukazi gwozaddemu abaana gwewebakako gwoyanjula ewa bwakutta bonna abasobodde okwerekereza bonna mbadde mukola ne mujja okutwegattako bebaza nnyo so nga bakama bange abasingayo babannyonnyodde byonna ndowooza sijja kwogera bingi nnyo mpozi okubeebaza okunneesiga kuba tuli bangi nnyo usanga bakola emirimu nga gwenkola naye okubanga bannooze mu bangi kitegeeza banneesize ne brandi yange era nja kukola kyonna ekisoboka nekyebansuubiramu okubeera nga tutambuza brandi ya Buganda Kombucha wangi gyempise era si gwe mulundi okusosa okukolagana ne Buganda Kombucha video yange yaba tutadde gye nali shooting eyo bafaani bange bwe nasangayo nga banywa Buganda Kombucha. Programu eno kutusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga kwanjula birthdays anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo basangibwa Lukuli Nanganda ku social media kwe bali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Nze Lujjo omulungi atulaba mbabuuzaako n'embebaza okubanga mugoberera programu zaffe ez'enjawulo tuli ku Sula Motors we batunda emmotoka empya n'enkadde ez'ebbeeyi zonna basangibwa wano Kibuye ku junction ya Kalenda ekigenda ku Salama Road n'ekikirira ku Lwebusabala wobasanga abasula moto tujja kubanga tubongera ebikwatako ebisinga ku ebyo nga tuli ne full figure olunaku olwaleero okusookera ddala lwaleero Spice Diana sobodde okubeera nga afunayo ddiiro endala eya Buganda Kombucha embeera eno egenza okujja oluvannyuma lw'okuba nti we yali akola vidiyo ye ezimu ku ezo ezisembyeyo waliwo scenes ze yalekamu ate nga waliwo n'Abannayuganda ng'abavuzi ba boda abaali banywa ekyokunywa kino so olwaleero ddiiro n'ebeera ng'ezze ku mmeeza. Mu ngeri mu obendala Spice akola bulungi era contract ajja kuzifuna okusinza ku management ye emanaginga bulungi music we naye ate era mu ngeri mu obendala baba nga balina obutekkaanya ne gravity biri wakati waabwe bo bombi. Lojja muntu mulungi era muntu ayagala buli muntu manager Lojja asembeza buli muntu manager Lojja taboola era tabeera mu ntalo
kizibu nnyo okuwulira olutalo lwa manager Roger mpozi Gravity kyayogeddemu kimu nti Roger ayagala kamera ayagala okukola erinnya Roger tayagala kamera Roger si muyimbi era kizibu nnyo musanga mu bintu mu kamera ne baba badde bagabye baba bakoze kizibu nnyo osobola okuddayo mu bintu byabwe n'onoonya Roger waali uludda wa Roger Spice asobola okulabika naye Roger omulaba wa okitegedde kabeere batambula bagenze ludda wa Roger omulaba wa so ekyo sijja kusiwagira nga nze sikiriziganya nakyo ku ndowooza yange ne kukyendaba oba kubamba manyi bonna mbeera nabo kale ekyo sikiriziganya nakyo njagala tutunire embeera eyabuutikira wiiki ewedde nga mwana muwala Spice Diana yali atalubamu ye ne tutunulira Sheebah najja mu supportinga ku mbeera bannayuganda nga buli omu agamba beewala na Sheebah wala na Spice Diana kyakuteeka waggwa kirabuuti kino kigenda eri abawagizi basussa ate nga gavumenti atamanyi eyo ye big problem gye tulina nga bannayuganda abantu bangi abalina amaalo naye nga tamanyi nti waamaalo oba amaalo n'ekimama n'obusamaavu bifumbekedde mu bawagizi amaalo ekimama n'obusamaavu nze nalabako wano abantu kati fe abantu batuvuma olina akuvuma kubanga wava emagere tokyawagira Nuupu naye n'atamanyi oyogera biki ne Kyagulanyi era mu meetinga ne Kyagulanyi naye nga akuvuma tasuubira nti alibirako ne Kyagulanyi oba alina n'essimu yo oba anyumyako naye just muwagizi oluusi talina mu Uganda talina kyali atadde ku ttafaali ku Nuupu talina kyali akoze wadde okuleka okubeera ku social media okuvuma n'okukola ki naye nakulaga era nakyebyeko recently ku Chameleon namugenzi mulanga bewahaga ne Bobi Wine yes naye nga ate wodda mu bawagizi be boogera abantu bangi basiba ne ssente nalabako omwana yattanyina wano kusala amaloti lwa Nuupu na NRM nakati nedda gavumenti obusamaavu amaalo n'ekimama bifumbekedde muki mu bawagizi omuntu akusembera naye nga tomanyi ki ana ddala omuntu ng'anaayagala okukola ekintu alina kukusemberera n'amanya takubeera wala kuba tajja kusobola kumanya muvuzo walan wat alina kubeera kuki so omuntu asobola okuba nga abadde akulwanyisa naye ng'akuli bbali n'akulemererwa kanasalawo akujoyininge asembere so sijja kiwaako comment nyingi naye nga obuzibu tulina mu music industry abantu abo nga mbala bonna gwe obalabanga bali mu levemu obalabanga bali mu NGM obalabanga abenkana obalanga obono yasinga ku munne okusinza ku ndowooza yo gwe gye ggamba kati bo tebasobola tebakulima tebasobola okweyagala ababiri Spice Sheebah gwe tulabawo tebasobola kweyagala tebalyeyagala kati kankubuulire Uganda a bad news is a news mujjukira bulungi nnyo Bobi Wine Kyagulanyi Bobi Wine Chameleon ne Bebe Cool olutalo lwaliwo defeat ezo era Kasaza agezaako okubanga nga ziggwawo bonna baagwa olutalo lwa Bebe Cool ne Bobi Wine kasalwa ggwawo olimba kadingo simanyi kataala simanyi ebyo ebyo defeat kati omuntu oba ogenda mugamba ki kati mulina keepinga olutalo olwo nga weeruli oba lwali yalite oba siri yalite naye kasita ogezaako ddumala oba okiye tebasobola kukiriziganya lugwe okitegeera terusobola kati lubeeramu nga lwa ddala naye nga tona ajja kulaga salina buzibu noono akulaga nti nkwaniriza sirina buzibu naye emitima Katonda yakola omutima n'agumala nti n'omukazi gw'osonye naye mu buli asobola okutuga n'akutta omukazi gw'obakako gwazalamu abaana akupangira yesu yakola n'ekyeggulo muyingidde obuliri naye n'akuzikiza kati Katonda yakola emitima gy'otasobola kulwana ti obuzibu tuyina mu Uganda amawulire amabi ge gakola ki ate abantu batambulira mu fake life abantu batambulira mu kwerimba abantu bennyini nabo balimba obulamu bwabwe ne babeeraawo nga tebamanyi nagamba tamanyi nti tamanyi ekyo nayo nsonga nkulu bano bakole ki full vigo okulaba nti gwe mu kifaananyi gyalaba nti waliwo omukwano kati ogwaddala kiki bayinza okukola bayimbe luyimba bonna tekisoboka ekyo kubanga buli omu alaba nti asinga munne buli omu alaba nti alina hiiti buli omu yes kati eyo problem tosobola gijjawo tosobola toli Katonda kyenkugereza ku Katonda kikugereza ku Yesu ne Katonda yennyini yabagamba tewali alijja gyendi okujjako ng'ayise muki mu mwana wange tewaliwo malayika endala ezaali ez'amaanyi tewaliwo bantu balala baali b'amaanyi abasinga neki you understand what I'm talking
neba naganti katulimo lulimbi babiri atukole kulabo tulya kusuwani muneva nkugambe ne gwolya nayo olaba mukazi gwozaddemu abaana gwoyebakako gwoyanjule wabwa akutta katabo omukazi gwazalamu abaana ngakwinamu abaana ntata w'abaana bange nabera kumufunga akaaba nenga agamba kigenze nkiwonye nga neyakutsiza gwalina ali awo bebakugwire ne kesi ne bakwana emikolo omuzimu guleme kululuma kati ebiseera ebisinga abantu batali yaite naye ge mazima tewali bino ebintu totawana nalabako bebe kulu ne Bobeni nga bebuuza ku Serena mu show yali ne bagamba nti basobola okukwatagana bw'oba olaba kisoboka n'abaana bali beefula nti bamikwano gwe olaba kisoboka ekyo tekiribaawo mu nsi yonna ensi ne bwerikyuka nedda Katonda mpozi alimala kukomawo tekiribaawo bebe kulu okukwatagana ne Bobi Wine tekiriba era tekiriba tebali eyagala tekiribaawo kyava ku ntandikwa before nga tukyeyongera kuba program eno ate lwakuba kati ebyo mubirabira muffe ab'amanya biri wonna naye mbutale atunda ennyanya wana atunda gonja wali gweteeka wano ennyanya ngono alina wali ennyanya olaba ota abakasooli oli amukuba omuntu gwakasooli ab'obuduuka balinga kanisa yasomba abantu ne mambunya wonna wonna ewangawo ne bayita bakola obuduuka ku street ate ne batandika okuwaana nze abaleese ate nga nze naliwo nze omanyi buli lwengenda awantu nkola ekitabaddeewo nze najja ku street nga tewali muntu akeesa nze nenteekawo endirimbo yange nentandika n'okukeesa nentunda n'emyenge gyange ne waragi n'ebiki nenkeesa kati life nengizuula abantu ne batandika okumpala na vibe nengikyusa nga iyi ono yakajja kano akaduuka tevuyanga buli muntu ayogera akaduuka ako lumu akayita akamayungi akaki akaduuka ng'omanyi kyekankoledde ina akaduuka akazimba amaka mu Kampala byonna nze gye nnyimbira era ogenda gyokyakalira nga abantu balina ebyokunywa ebanywa ebyenjawulo naye Buganda Kombucha mbadde nga mulaba kitegeeza nti bafaani bange bakawoomerwa so ndi wamukisa okuba nga tegenda kubanga nyongero kibatuusaako byonna gye naaba tutambulidde tulina promotion ejja mu bbanga ttono nnyo eritawezadde omwezi nga babanyonyodde tugenda kubanga tutambula mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda yonna tulina almost ebivulu 16 n'okusoba. So Evelyn Lagu ebifaananyi bitambudde olwaleero badde beteekateeka olwa ddina ye show gy'amaze ebbanga ng'alanga nazirikira nayo saagala nnyo okwogera ku Evelyn Love kubanga abantu bajja kunkootinga bulala obuzibu enna nti njogera nnyo amazima ate njagala nnyo amazima. Evelyn Lagu fena tumanyi nti mulwadde yafuna okusomoozebwa mulwadde era ali ku treatment yeetaaga ssente yeetaaga ki ate nga manyi nti abayimbi tetwetegekera tugenda ne tuyingira obulwadde oba obulamu bw'okunafuwa nga tetulinawo kantu ka daily income tetulinawo ani agenda kuyamba ani anayamba ani naye nga Evelyn Love yandibadde muntu awumudde waka eyalabirirwa atanatuuka kutambula nnyo okukola ki kumuteeka mu bubadi kumuteeka mu stanti ezo kubanga dina si yancha dina weba yancha tosobola era ogwanga kamera weziri zonna zeetoloddewo n'ogwa no fighting bjo lwaki fighting babera basubira abamawuli engere ekivunje ekisembedde kakati omala baita no fighting nga naba kusitwa we bali kakati ekirala era gye bakoze ya muganda wange Bosa mukimanyi bulungi nti Bosa yena nnyini awo era yapangisaawo so ebintu bingi ebitambula kati nga omuntu akikubidde mu ngeri ndala ng'ayagala kiyingire mu ngeri ndala oli ayinza okulaga nti baggaddewo simfeyitinze muntwale waguni nfuneyo akasente mumpe ssente oba mutwale wasale musale kubanga Bosa yananyini awo ate Bosa apangisaawo oba yenanyini apangisaawo kitegeeza kati abadde yalina obuvunaanyizibwa tosobola kuŋŋamba nti process etambudde paka dinero nemutegeka neddina nomugiranga netuuka ku end of the day nemuŋŋamba mbu ate babakutte kitegeeza ebyo byonna muba mwabisolovinga dda muba mwabisolovinga ate omuntu agwa wali kamera tagwa mu maaso ga kamera tagwa mu maaso ga kamera omuwadde tategeka show so ebintu ebimu onoonya sympathy abantu batuuka n'okwagala okukoowa
omanyi bannayuganda baabuuka obubadi taata omwana ataganye okuwaayo omutima ate tutuuseyo ensigo simanyi ziganye okyuka ate tuli mu sofa sete tuli mu ddwaliro okitegeera ate twagetaga miliyoni endala 6 kwegamba ebintu ebyo ojja n'obigatta abantu abamu bategeera ng'oggyeko ffe abategeera ekitono naye abategeera ennyo bwabibala abalamu ng'akiyimirira ebbali agenda okulaba nga kirimu abagezi bangi singa ssente zebasooka okusonda oba ezaafikkawo oba maybe endala nawe yandigambye nti kankolemu ka bizinensi abawagizi ba lava badayihadi bwe bamusanga nga living lava n'omuvuga mu mmotoka omutuusa kalimuke n'atuulawo neyeebaka n'omufunawo weyeebaka n'omuwala w'omukozi amukolera nti wange anti kano kammeka anti kano bakagala nti oba ntunda ngatto oba makeup oba lipstick oba biki oba ka boutique kuba laavu takyalina bugagga ate kati even laavu obulwadde bw'omulumi akyalina n'omukka oguyimba gwe tolabanga bye bapanga bi fake life kati wabanga mulwadde bw'atyo azirika n'ozirika alina mukka guno ayimba asobola okuyimba ennyimba bbiri nazima gomanyi omukka gwa microphone oyo goba oyogera bwogezi alla nze sigenda mu jimu nze natondebwa ndi perfect yes nze ndi perfect tayimba ogwo mukka oguyimba gusika wala ate okuyimba n'oyimba basic melody n'oyimba auto n'oyimba soprano n'oyita n'oyita chords oyimba naye omanyi kireeta okwogera okuyimba abantu abamu babisaagisa naye kati oba mulwadde bw'ati azirika ati okuyimba kwanaasobola kiba kigezeemu so bano babosa baawabya omwana oyo bandinoonyeza obusente bane balaba bamafine oba baane bajjajja nalweiso kyova banalweiso babivaamu lwa busungu ne baga nti omwana tumukoledde wano ka bizinensi omuwagizi wa Evil Love ajja kujja munoonya amuguleko ka makeup ka lipstick oba ka dress oba kaki kubanga Evil Lagu takyanoonya bugagga takyano anoonya ssente zimubeezaawo anoonya bulamu takyanoonya bugagga nti noonya bugagga biliyoni weziti no owulira muganda kukusinza kulamu bwayitamu naye muli awo mbate tugenze mu nsigo mbate ensigo baganyo gisusa ate kati gizudde nnamu omuntu gwofuulinga omuyita musiru bwe bagenda mbate ensigo nnamu mwali kati ate bavudde awo tata w'omwana bw'atagira mu ddoboozi ate tata w'omwana bw'ate eddoboozi tata w'omwana aganyo munnayuganda kasi omufuulinga tebyategereka bulungi so akoleka bizinensi akamuwaddaire income nti akatunda akafuna bweyegomba ka ice cream akafuna bweyegomba akanyama kasiika akalya mbwa lenti amufuna that's life obulamu butambule mu muvenge maybe katonda wanamususiza n'omususiza n'agenda nti asobola okunywa ku mata anywa kayugati n'addamu okufuna energy naye kati omuntu onaabana kuwona bakuzunza mbw'ogenda kuyimba mbw'ate ogenda mulonki mbw'ate ddina byebiki naawe omuntu newe bigamba atategeera era agenda obigattagatta ng'olaba tebigatta mbw'ate bagaddewo leero ate ddina yadde yanca kati mutugambe nti ate tusondeze sente ate tusasule amabanja g'obulango bantu bagambe tufunire Even Love sente afune bizinensi waatuula omuntu bwamusanga amwagala ajja kumugulako emirimu emyangu egikolebwa ng'osobola okujja ne waba mukamotoka ko bamwese ku boda naye baka naye omukasitoma wajja oba ayagala omulabako wajja nga bamuzuukusa nti munnange Even Love kano kammeka nti omuwala kamune tamanyi bbeeyi nyongero bategeeza nti tubadde kusula motozi esangibwa kiwe kusalama road budde mulaba bwankuba embeera yakiddedde funa akamotoka nga kano obutanywa abantu balaga omotoka bakolayo akamotoka enkola empya eno modo kalungi nnyo ni modo omotoka ng'obwo eno primoni modo buno eri evitize enkadde nabula esobola bubalaga obwo alfadi zizo sotwala abaana ku ssomero sobola mugenda kukola nga mulinga 5-6 byonna kusula motozi ate sula motozi yes ne pick up wezi tulina fuso tulina magulu 10 sula motozi ekimufuula ow'enjawulo wano wawa tapangisaawo tagenda kuvaawo nti wasasuddeko ekitundu sula asenguse bino ebibanda bimusanga bigenze nedda ate noba olina motoka ng'ogitunda era osobola otukubira essimu 0701879187 tujja tugule motoka eno oga nsaga agitambuza n'oba oli buddaka bugwe oba oli aluwa apa kwa kifetu tujja ntunone motoka netukulekera ssente byonna bikolebwa kusula motozi amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku
ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.